w'amaanyi ne DPC mukama wange nga order ziveri nze Lumao banzigira pisto mukaaga sinafuka chairman era kikyandeta ne Abakulembeze ne bazenteka ku matu batwaleta kali omuntu kufuba era ali wano wunu yamazeke emyaka n'ebisiyo bwende twabogira ko ne batufuula mparana webale okujja ko bwana kyemalira abantu bagende mu kooti emisango gibasingire movement model mbi ekisooka fa Abakulembeze tebatu involving twagenda okusanga nga be bataddemu ba beneficiaries twafuna wano general atwala gundi bamuyita general Fenehas atwala Wells Creation yes supervisor wa parish model mu district yafe yagenda okujja wana bali bagenda ba beneficiaries yashanga abaina kawundo abaina ZTX abaina gundi nga be bagenda ku benefiting omuntu wa buli jali obo be president gwategetinga tagenda kufuna sente ngenkola tekyuse era nze ngenda kulemera ko obasigana obasibule twena tulema ozifuna kubanga nze ndi chairman w'egombora era ni 90 zange zenina era sobola kuleta mata ku diary lwaki benefitinga PDM ate nga yaba wejere nze siri muwejere gali ngagano naye bwogendayo kataba gafuna bali nga abantu babiri bokka baje moroka zali zikola oluguudo lwakyetume nezikutola ki pipes abantu tebakyafuna mazzi babagamba amazzi gaggwayo ekidomola kati kigenze ku 10 tubadde tukula 12 obadde osuubira nti kigenda kugenda wansi era kigenda kweyongera era wali abantu abali mabega kati bagenda kukola business ojo sayenga omuntu atadde mu sente ze akugamba amazzi gabuze era njagala ove wano nga mutubuulidde amazzi gano gagenda tuweebwa gagenda ku buli mayumba ga muntu oba gajja kugenda ku bizimbe bya gavumenti tugakimireyo ekyo kifeena wano omuntu bw'anaatubuzabuza tumumanye kubanga nze njagala amazima gabeere mazima ekirala waliwo akakundi ebintu bya gavumenti bwe mubisindika eno biweebwa cooperatives zezibi running milk collection center genda bugula erimu cooperative tractor gye batuwadde erimu cooperative y'abantu ba wano betusobola okutuukirira naye kino ekyamazzi bakizinzeeko bakitadde mu nkukutu era waliwo n'abantu abakozemu omulimu nga baagala kubeera nga be bali mu cooperative eno be baleese ebintu bino byolaba wano be bali mu kusimba ebigunda ebyo nga tebamanyi ani agenda basasula naye twagala tumanyi nti amazzi gano be gaba tegali mu bantu ba LCZ zino abantu abagenda okuva ebweru tebagenda tukolera wabula bagenda kubeera basuubuzi ekyo Abakulembeze njagala mumanyi nti bye mulimu abayekera mu abagoba mu Uganda bali wabweru bali Kongo n'abalala abayekera bamuyina be bakozi ba gavumenti ng'ojje mugwe kubanga gw'ojagala nze sasulwa emitwalo 3 bwengenda okusalibwako okugenda ekanoni nkozesa emitwalo 5 amagenda n'amadda nesigaza emitwalo 25 naye mpeereza abantu naye omuntu akwala sente nnyingi bwe zityo naye nga n'olaba n'agamba omuntu n'agenda ku ddwaliro bawuwa n'abagamba mwalonda bubi abasawo bafa bwe mulaba bakoledde mu bugubi ogenda ku ddwaliro tewali ddagala ogenda ku ddwaliro tewali yadde ekintu kyonna kati tulina wano primary school eri wano waliwo abasomesa 4 out of 7 abaana bali mu nfuufu aba basawo boolaba bali mu mbeera mbi ekasambya health center tu waliyo omusawo omu ye in charge naye ayagala kuwumula abandi bona abalala bona bamanero si wano tamanyi tuze wano ng'abagenyi so really twalondebwa abantu tulina ensonga zaffe ekirala abanyikiza enkola ya gavumenti eno okugitunda eri abantu fe abagamba abantu bano balonde NRM olw'ebirungi byekoze naye bano abantu bakikola deliberately okukyayisa abantu gavumenti yaffe ya NRM era bakikola nnyo okulaba nti eno twalonda nnyo bulungi kyova olaba services ezigenda Mugomba East eno tetuziina ne mu kiyungu ky'omuntu mulimu amasanyalaze naye fe wano abalonda nnyo so mbadde nsaba nti banange kuno si kukuba naye kino kisuse mutubalemu ng'abantu naffe twalondebwa abantu mutuweeyo ku mabaluwa nga bukyali omanyi okusanga saasi wange era mujulira muntu mulungi nnyo naye abantu beyasanga bennyini naye talina kyakukola yajja wano Rafael Magezi minisita ali mu ministry eyo n'akyala mu kitundu kyange nakubirako omuntu omulaga bwe tebakwetaaga tugenda kuyita mu luguudo naye nagenda okujja minisita najja ku office n'asanga nga ndokinge n'abuuza n'abantu abatalina kye bamanyi twasindika miliyoni 3 kyayiza akola ki muzakola twapaintinga ekizimbe n'ekitali kyaffe so ebyo ebintu abantu batugaya nnyo ate twalondebwa abantu ate bakikola deliberately nze njagala nkoropere area MP bino ebintu tujja kubeera nga tutambulira mu nkola bwetyo mbi nnyo
nkugamba nti bali wano bayorganize ne bakola buli kimu kyonna without honorable Sylvie mwebale nnyo omulimu gwe mukoze mu myaka mu bisanja bibiri bye mukoze tulina bye tulabyeko tulina enjawulo gye tulabyeko kubanga ffe abakulembeze be mwadira mu bigere tewali bye batugamba ng'omuntu n'amala ebisanja bibiri n'atugamba buyanja mugira nga mugumbidde ku tooyi gye tubazimbidde naye kati bwe tulaba oluguudo ng'olwo bwe tulaba luno oluddibwamu bwe tulaba seed school bwe tulaba ekyuma ky'amata kigenda okujjaawo era nakyo twakiwaabwe ekitongole kya legizi naye mukikubire mu ngalo kubanga njagala kisiima ddala nsooka kwebaza Mukama Katonda olw'obulamu bino ebintu tubiwudde ebbanga ddene era okubaawo kw'amazzi gano kyatandika dda biseera biwanvu bwemba mujjukira bulungi naye nga ffe abantu beno tubiwulira ng'ebirooto naye neebaza nnyo Mukama Katonda nga sinaba kutuuka ku gavumenti kubanga Mukama Katonda yawaniridde gavumenti eno yatukuumye okulaba ntutuuka ku ebyo juzi nafuna accident nemala nnaku bbiri nga ndi unconscious nali simanyi nti nnyinza okutuuka ku kino so neebaza Katonda okulaba nti kino nkoze ki nkituuseeko so ekyo Mukama ow'amaanyi tumukubire mu ngalo banange naddala abantu ab'ebuyanja njagala kwebaza gavumenti yange ennungi eya NRM era nze seekwekerera era njogera lwatu kubanga bwe nali nzija mu byobufuzi nabagamba nti weewaawo waliwo ebibanyigiriza ng'abantu kubanga nali mbiraba naye ffe tugenzeyo okwogera okulaba nti ebyo ebinyigiriza abantu tuyinza okubikwatako era tubyogereko era bano abakulu betukulembera nabo basobole okubituwa oba naffe tusobole okuganyulwa mu gavumenti yaffe naye ndowooza omuntu yenna yali abuusabuusa ng'alaba buyanja alaba kyayi alaba kyamulangwa yegombolola kati wenjogerera mu disitulikiti yonna etalimu yadde n'omuti gw'amasanyalaze sebo PS eno egombolola gy'olaba erimu abantu ab'amaanyi erimu obuwire ebyuma ebyo byonna biri ku mafuta ku generator erimu sola ze zikola tulina milk collection centers eziri wano mpitirifu muno mwokka mulimu ebyuma by'amata ebisuuka mu 6 buli trading center bw'ogenda obikunganya wonna biringa 4 tulina amasomero tulina amalwaliro ga gavumenti tulina seed school eya billions 2 tulina buli kimu kyonna kati nkuloopera nti seed school gye mwatuwa abaana kompyuta tebazisomesa tezibagasa kubanga tebalina amasanyalaze gasobola ozikola ki okulaba nti gaziteekako so mbasaba nti mugumiikirize ebintu bitandise okukola ki okulabika buyanja yaffe gye mumanyi eyali bubi ng'amazzi mukimanyi n'esaawa yakakati tetulina ddaamu ngamba abawano tebalina ddaamu ya gavumenti naikon bohouse zagaana wansi wakalu tewaliyo mazzi naye abantu bano basaveivinze ebbanga eryo lyonna naye ne baguma nga tubasuubiza mubasaba obululu naye ndowooza twebaze Katonda olw'okulaba nti projekiti eno ezeeri gye tuli ndowooza mugaso gw'amaanyi nnyo omuntu bwajja kutuukako akusabe services n'omugamba mwalonda bubi ebintu ebyo mubijje mu kamwa nga mwe bakozi ba gavumenti mwe muyina ssente mwe musasulwa bulungi naye ne mugamba abantu ebyo ebigambo ebibaluma nga mukikola deliberately okukyayisa abantu gavumenti eno fe abamu kyekituleetamu ekirala sebo chairman nkusaba kino bwe nali ndayira nakusaba ekintu kimu nti nfunire ekifu nga muntu wa kyayi agenda ku kakiiko ka service commission akagaba emirimu